Waliwo muyimbi yayimba naga nti omukwano guba gutandika guba munyuvu nnyo naye ate waliwo gutuukaawo yali sukaali n'atandika okufuuka ate kamulali b'omululuuza. Nkwaniriza mu programu yaffe Taasa Amaka kino ky'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'omumbejja Nandawula Ruth ng'atubuulira kiki ennyo ekibatta ye ne taata w'abaana gw'alinamu abaana baabwe ate nga bakuze. Maama nsanyusa okulaba omulundi ogwokubiri. Embeera etambula etya? Mbeera tetambula bulungi, ntambulira mu kweraliikirira. Nga tetunagenda mu bipya byaffe eby'olwaliro katukuzeeko katono ku mulundi guli twakomawa. Buli simu gye nnakubanga n'amanya nti nze njikubye ng'agijjako. Era saagala kulimba nti nayogerako naye. Wabula olw'okuba eri nalekayo emikwano baalaba n'ebintu mu mawulire ne mbakubirangangako ne mbagamba bannange oyo taliiyo nti gy'ali. Abantu baamutuukira ne bamugamba Simon, story yino tugiraba mu mawulire. Yabayesamba n'abeesalako n'abejjako. Baatuuka ekiseera ne banga mumanyi bitulemeredde talina kyatuddamu naffe tumulese. Atandise n'agifuula mpalana takyayagala tubuuza. Nenzizayo information ku CPS nti oli buli simu gye nkuba takola ki tagikwata. Nga buli lunaku nnina okkeera ku CPS 12 zirina okunsangawo. Banta saawa emu. Sometimes nga ngenda n'abaana bange kiwala by then kyali mu nasale ekirenzi nga kya P3 nga bamanyi okungamba ojja n'abaana ku poliisi olowooza tetuukusibe mutemu gwe. Era ng'oyo omwami kamukugize yaŋŋamba ekiseera kyatuuka kamukugize n'agamba mbu poliisi ya CPS eremereddwa okukola obulungi omusango ogwo ate nga gwa butemu. Handing over to Kibuli police station kati nga ng'oyo kamukugize Steven akolagana n'owoomanya era Kibuli police. Kati bwe byatuuka awo byayingiramu abantu abalala bakulu bangi. Mwayingiramu Mr. Musana by then yali ku regional. Twagenda ne tulaba Mr. Bangirane yali akulira poliisi. Kasita yagenda ne tumulaba yasaba fayiro yaffe ne bagirondoola. Bwe bagirondoola Mr. Omanya yaŋŋamba Bangirane yali akulira poliisi yaŋŋamba ti naye bwe bampadde fayiro yo n'engirondoola bulungi ekintu kino kiraga nti ne taata w'abaana bakiinamu omukono. Ko nze nange simanyi. Ndi ku CPS nvunaanibwa musango gwa kutta muntu ng'ate Saidi waŋŋamba oleeta abasajja mu nnyumba. Ne mubuuza mwandetedde kutta muntu. Ate at the same time onvunaana kuleeta abasajja mu nnyumba. Ne mugamba nga lwaki ndeeta abasajja mu nnyumba loogi teziriiyo. Ne mugamba gali amaka nga respectinga kuba galina nnyinigo n'abaana. Era bwe mba mpulira mu bw'omuntu nti neetaaga omusajja siina mmuleeta mu nnyumba loogi gye ziri. Ati bwe muddamu bwento n'aŋŋamba mbu ndi wa ffujjo. Ne mugamba that's the truth. Nze ku lwange bwe nandikirowoozezza. Nga tubeeraawo tugenda okulaba nga gafuluma ag'okubiri nga bagamba nti omuwala ateeberezebwa okuba nga yattiddwa mbu omulambo gwe baagusanze ekiboga ku kyalo Kasambya ng'omuwala ayogera mbu omuzimu gwe gwogera. Agamba muganda we erinnya lye sijjukira nti muganda wange gundi nkusaba labirira bulungi abaana bange naye banzitidde ekiboga ku kyalo Kasambya mu bukambwe obungi ennyo. Olwo bakubye mu Bukedde n'abeewaabwe nga bakomye olumbe. Bwe bifuluma Saidi atugamba nti nno mbabuulire nti tubawadde zino ennaku omuntu bw'ababula ku Mande tubatwala luzira. Konze kale bwe njogerera ku mukyalo ono olwo buli lwogenda bagamba leetayo ekintu kyonna ky'omanyi ekisobola okuyamba tunoonye omukyalo ono akole ki alabike. Bwe njogerera ku mukyalo ono eyali mu dduuka gwe baakwanira mu dduuka bwe mwogerako yayitibwa naye ne batandika omu interrogatinga. Era bwe baakwata omukyalo oyo mami ng'ennaku ziweddeyo batugamba Mande tugenda luzira. Abantu bange ne bamulemerako ne bagamba naye asibibwe. Ne bamuyingiza ekkomera. Bwe bamuyingiza ekkomera bamugamba nti ne Ruth ali mu kkomera mwenna mugende mubeereyo. Ne bamugamba gwe oyina omwana. Omukyalo oyo nina kesogedde emabega yali yampawaabirako ku poliisi. Ate oti mu kacyankalano wano akangi n'omwami wange
mukwano gusituse gwa maanyi nnyo. Bagenzi basabye bakoze eki awaka wantama nennoba nengenda mba muzeeyi. Bwe ngenda mba muzeeyi ndowooza yafuna okweraliikirira. Bandi awo nga bampiteera ku poliisi Nateete tijangu olina omusango waliwo eyakuwawaabidde mbw'ogenda muyira asidi. Konzaani ngaba muzeeyi bangamba tugende tuwulirize ensonga ng'omukyalo oyo yennyini ajja nga nnumiriza mbu nnina gwe nnagambye agenda omuyira asidi nga bamugamba agenda omuleete ng'oli amwegaana nga tutuula mu nsonga. Tugenda okutuula mu nsonga nga bamuzuula nti ye mukyamu nga bw'obanya abakyala abakulu ab'omu Kampala yayagala yeggyeko omusango nga bamubuuza ono yali akulumbyeko nti nedda, yali akuvumyeko nti nedda, ate kati gwe okijja ku ki ti agenda kuyira asidi. Kati gwe mulundi ogwasooka okuntwala ku poliisi oyo omukyala. Kati wano tuli ku CPS mu musango gw'oyo omwana. Incidents ezo zonna nzija nzikola ki nzireeta poliisi ejja ezigatta nga bagamba tukwate omukyala oyo. Kyala nga naye bamuyita nga bamukwatayo kwe kumukwata kwe kumuyingiza ekkomera. Mu kubeera mu kkomera yakubira Kamukugize Stephen eyankwata oyo eyankima wano. Kati wano bamugamba ajjamu engatto biki abyogera wano waliwo sisita wange amuwulira. Kamukugize jangu gyawunye dda gwe olina okuntaasa. Bantwala mu kkomera. Ne bamuyingiza mu kkomera. Bwe bamuyingiza mu kkomera ye teyasulayo. Era oyo Kamukugize yakola ki? Yamugjayo. Ne bamugamba yadde ovuddeyo gwe olina omwana, twagala omwana. Ku Monday naawe jangu ng'oli well prepared mwenna mugende eruzira. Mami nkulaga tugenda ogenda ku Monday ku makya ne sister wange oli eyasulako mu kkomera. Atuyingira mu office ya side nga tutuula. Bwe tutuula side nga tugamba mwebale kusaba. Kofa ate kiki? Ti omuwala alabise. Kofa omuwala alabise. Abadde luddawa. Ti nange mbadde ndi wano nga bagamba omuwala alabise. Ekyali kitegeeza kati mukadde ako nafunanga amawulire mangi buli omu ng'ajja akugamba ekintu. Naye ng'omuntu bw'amala okugamba ekintu agamba tonjogerako ku poliisi. Bw'onoonjogerako ne bampita sijja kujja. Sijja kufuera bujulizi. Exactly. Oba bwe najja nja kwegaana. Nga buli muntu naye nga buli muntu akuleetera amawulire nti byali bwe bityo n'agamba bw'ati bino bwe biki. By then nali nkola na mu kikuubo. Omwana n'oddayo? Saddayo. Ebyo gwasooka. Mukunkwata ku muwala ono nakola bizinesi eyange nali ntandise okukola mu kikuubo. Naye nga bwe ngenda mu kikuubo we nali nkolera ng'abantu mikwano gyo bwe wali okola nabo wabanga oyogera bw'oti n'omuntu ng'essimu envuga bamukubira. Kazi bamugamba nti oyo mutemu bakyamunoonyerezaako bajja kugamba bwe mwegatta ne mukola ki ne mubuza abantu. Wagenda nga okulanga omuntu akwebulungululako nga wagenda. Byonna nabitegeera luvannyuma ng'abantu batandise okwesamba tebategeera kituufu kigenda awo naye ng'abeekisa oli akubira essimu n'agamba Ruth kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti Ruth bino bwe biti ne bwe biti ne bwe biti tuwulira bwe kiti ne bwe kiti nga tugenda tubigattagatta. Kati bakwata omukyalo oyo ti ffenna ku Monday tugenda luzira. Tugenda ogenda ku Monday nga batugamba omukyala alabise. Kati omwami ono Kamukugize Stephen ajja. Bingi byesogedde awo kuba ya mistreatinga nnyo budde bwe namala ku CPS. Wajja nze namukwata bukwasi mataayi olw'obusungu. Ne mukwata bwente ttaayi. Ne mugamba kiri kyendaba ndaba muzimu oba musambwa ebbanga lyonna ly'obadde ontulugunya. N'asirika n'antunuulira bw'ati. N'aŋŋamba ntegedde ekikuli ku mutima. Ne mugamba olwo olubuto olulaba olukuli ku mugongo. Lujja kudda. Bagamba batya lukudda ku mugongo. Ne mugamba lujja kuggwako. Ne mugamba essaawa eno nsobola okuyisa mu ddirisa. Ne bantwala eruzira ne ngendayo nga mmanyi nti nzisa omuntu. Naye ontulugunyiza ebbanga lyonna. Gongamba okutulugunya simumanyi, simanyina bwafaanana. Ompita omutemu. Ebiseera byange mubyonoonye, ssente zoonoonese, buli kimu kyonoonese. N'asirika. Teyaddamu kunnyega ekyo kye kigambo kye yasemba okuŋŋamba nti ntegedde ekikuli ku mutima. Ne mugamba Mr. Kamukugize no one is above the law. Ate buli kintu kirina obudde bwakyo. Kati nembeera awo. Omuwala n'alabika. Nagezaako ebiseera ebyo waaliwo vumbula.
omwana bwalabika okubirako kutata abaana omutegeezi omulundi guno omukubira akwata essimu saamukubira saddamu kumukubira era saddamu munyega saddamu kunoonyereza kyonna kirala. okubula kw'omwana kuleeta kutya okusajjula embeera wakati wo ne taata w'abaana ono wootudde? Bakazi be bali ababiri benkugambye baali bakolagana ng'era bamugamba nti nze mmubuzizza naye nga ddiiru yali yaabwe banoonya batya nve wano naddala maama w'abaana abakulu. Mukyalo ono Ruth bamutwala afuna muganda we amutwale eri bannamateeka basobole omutaputira etteeka erisobola omutaasa alimu okubanga kasukibwa ebweru n'abaana be oluvannyuma lwa bba okudda e Japan. Katumulemu ko katono program Taasa Amaka agotovaawo.